natunulanga bwe tuba tuweze emyaka 10 bw'oba oddiza community tebeeramu basajja bokka ate abakyala ebiseera ebisinga tulabinga bibabonaabona ennyo awaka kati bwe tubaleeta wano ne basobola okusomerawo ebyemikono naye bajja kuba babisoma mu luwummula si biseera ng'abayizi bwe bali kati omukyala baba ayize ebintu ebyokufumba kola keeki ng'afunye chance ne babimusomesa nga tasasudde fees nga yaagula byakozesa tutandike naffe okugamba nti St. Henrys naye waliwo abawala oba abakyala abasomeddewo mulimu abakyala baali basomeddeko wano abamu bayinza okuba nga tebakimanyi Oweekitiibwa Babirye Kabanda yasomerako wano taamu emu mulimu n'abakyala abalala abakuze abasomerako wano naye katwagala abantu b'omu kitundu nabo beenyumirize mu ssomero lya St. Henrys gwolooza lwaki Pookino yandibadde yeenyigira mu kintu kino St. Henrys bw'ebeera n'ebintu ebikozesebwa ebisobola okuyamba abantu mumanyi nti ekikopo kyaffe ekya Buddu kyasinziira wano okukitwala twaggulawo geeti nga tuziggulirawo kitundu kyaffe webale kuba ng'otugoberera webale kuba ate nga owayakadde n'ogobera ku mboozi ze tukuteredde wano ku YouTube channel yaffe era ng'emboozi eno gye nkuletedde ya ssomero lye bayita St. Henrys College Kitovu bangi nnyo amawulire mangi nnyo gasobodde okuba nti gawandiise bye gawandiise olunaku olwaleero bangi ne bagamba nti essomero balifudde mixed essomero ligenda kutandisa okusomesa abaana ab'obuwala mu mbeera eyo naye ng'ekituufu kiri ki embeera eno eri bweti essomero lya St. Henrys College Kitovu lyakutandika okubangula abakyala abaana ab'obuwala era nga bagenda babangula mu byemikono mu kaweefube ow'ekusitula ebyenfuna mu maka g'abakyala ekyama kino nno kibotoddwa atwala essomero lino nga ye brother Augustine Mugabo mu lukuŋŋaana lw'abamawulire osobodde okuba ate nga lwatudde ku ssomero olunaku lwajjo bye bimu ku birabo bye baagala okuba ate nga bateekawo okuddiza ekitundu kya Kitovu nga bajaguza emyaka 10 nga bw'omanyi nti essomero lino lyatandika mu mwaka gwa 1922 era ng'akadde kano bagenda kuweza emyaka 10 omwezi ogujja era ng'ebikujjiko bigenda mu maaso abamu ku bali ku lukiiko luno olutegesi olw'ekijaguzo kuliko omukulu bamuyita Ronald Bale Mugera Joseph Kalungi n'abalala bangi nnyo emirundi mingi bwe tuba tujaguza ebijaguzo byaffe ekikulembera kuba kulya n'okunywa n'okubiirya ku mulundi guno situgenda kulya buli tuyina omulamwa okugamba nti ekyasa ekijjudde ebibala n'obuyiiya eyo nno y'enkola ey'omulembe omujja enkola ey'omulembe omujja erimu obuyiiya n'olwekyo brother ne ttiimu ye kyebavudde basalawo nti tuleme kubiirya bubiirya naye tuteekewo ekijjukizo kino ebbanguliro kye bayise community center ewagenda okubangulirwa abantu abatalifunye mukisa kugenda kusomera mu bizimbe wansi wali ekizimbe kino mwe tugenda okufunira amasomo omuli ag'ebyemikono ag'omu mutwe awo nno njagala okwebaza brother ne ttiimu gy'okola nayo wamu n'omusumba okulaba nga tuddiza ekitundu kyaffe omulimu guno ogw'ekizimbe kino gwakuddiza bannabuddu kyokka ate abatava mu buddu nabo tebagaanibwa njagala okukunga nti omukolo guno gukole guveeyo nga gwa kitiibwa njagala tusonde ssente bannabuddu tugenda kuba n'okusonda ssente ku hotel provide ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogwa Ssebaseka ssente twetaaga biliyoni 3 ezo waliwo already ezaatuweebwa n'olwekyo omulimu gugenda mu maaso mujje tusonde ayina omutwalo ayina miliyoni bannabuddu ffe tusinza ssente mujje tuleete ssente tumalirize omulimu guno era nga mu lukiiko lwa bannamawulire olwatuuziddwa basobodde okuba ate nga bategeeza nti ebbanguliro lino oba wane bagenda okuba ate nga baggulawo ligenda kuba ate nga liyamba abantu bonna mu Gweta Masaka era ne bategeeza nti ekizimbe kino kyakuwemmenta obuwumbi 3 wabula nga bakafunako miliyoni nga 7 era nga bategese omukolo ogw'okusonda ensimbi ku lunaku olwokutaano ku hotel provide mu kibuga Masaka mu nteekateeka eyo era nga Pookino Judy Muleke yasobodde okuba yasabye abantu okujja mu bungi mu mukolo guno ogw'okusonda ensimbi okubanga bazimba ebbanguliro eryo oba essomero eryo mu nteekateeka eyo nga bw'owulidde era nga nkujjukizaako essomero lino lyatandika mu mwaka gwa 1922 era nga lyatandika n'abayizi 23 ate kati akadde kano Kitovu bayina abaana bali mu 1500 wabula ng'omwezi ogujja bajaguza emyaka 10 kino kitegeere bulungi nnyo essomero lino limanyiddwa nnyo nga lyabalenzi bokka naye nga kati mulundi guno bagenda kuteekamu abaana ab'obuwala n'abakyala abasoma ebyemikono era nga kino kyonna kijja kukolebwanga mu luwummula lwokka natunulanga bwe tuba tuweze emyaka 10 bw'oba oddiza community tebeeramu basajja bokka
ate abakyala ebiseera ebisinga tulabye nga bibabonaabona ennyo awaka kati bwe tubaleeta wano ne basobola okusomerawo ebyemikono naye bajja kuba babisoma mu luwummula si biseera ng'abayizi bwe bali kati omukyala baba ayize ebintu ebyokufumba kola keeki ng'afunye chance ne babimusomesa nga tasasudde fees nga yaagula byakozesa tutandike naffe okugamba nti St. Henrys naye waliwo abawala oba abakyala abasomeddewo mulimu abakyala baali basomeddeko wano abamu bayinza okuba nga tebakimanyi Oweekitiibwa Babirye Kabanda yasomerako wano taamu emu mulimu n'abakyala abalala abakuze abasomerako wano naye katwagala abantu b'omu kitundu nabo beenyumirize mu ssomero lya St. Henrys golooza lwaki Pookino yandibadde yeenyigira mu kintu kino St. Henrys bw'ebeera n'ebintu ebikozesebwa ebisobola okuyamba abantu mumanyi nti ekikopo kyaffe ekya Buddu kyasinziira wano okukitwala twaggulawo geeti nga tuziggulirawo kitundu kyaffe era nga mu nteekateeka eno bategeeza nti ekizimbe kino ekigenda okuba ate nga kizimbibwa abantu abalinaanye essomero mwe bagenda okuba ate nga beeyambisa okusomerawo ebyemikono kutunga kukola sabbuuni mu mbeera eyo naye nga amawulire agabadde gatambula bagamba St. Henrys College balifudde mixed emboozi entuufu kiri nti essomero lino lijaguza emyaka 10 mu kujaguza emyaka 10 okuddiza ku bantu b'omu kitundu ekyaggweta Masaka bataddewo ebbanguliro oba bataddewo ekizimbe era kye bali mu kusondera ssente basobole okuba ate nga beebaza abantu b'oku kitundu okwo mu kibuga Masaka mu nteekateeka eyo wabula ng'essomero terigenda kubeera lya mixed nga bangi abadde batambuza amawulire ago mu mbeera eyo kati essomero ligenda kuba nga litwala abaana ab'obuwala mu nsonga eyo naye ng'ensonga bajja kuba nga basoma mu luwummula era nga bajja kutwalanga abaana ab'obuwala abakyala mu mbeera eyo kuba ate nga babakuzaamu mu mbeera ey'ebyenfuna mu maka ndowooza ensonga eyo gitegedde St. Henrys College essomero tebannalikyusa nti oba lyafuuse mixed wabula bataddewo ekizimbe nga bajjukira emyaka 10 mu myaka egyo 10 kati ekizimbe ekyo ne bakitonera abantu b'oku kitundu mu Greater Masaka abo mwe muli abakyala abaana ab'obuwala okuyiga ebyemikono ndowooza okitegedde bulungi gwe agoberera ensonga eyo era ebifaananyi ebyo byolengera y'emu ku foundation oba gye bagenda okuzimba ekizimbe kyekyo nga bw'obiraba ebifaananyi nkakasa nti ebifaananyi biraba bulungi nnyo byebimu ku ebyo kye bagenda okuzimba ekizimbe gali kwoleka naye ng'enteekateeka bali mu kusonda ssente bamalirize ekizimbe ekyo mu nteekateeka eyo ndowooza okitegedde bulungi ekizimbe kigenda okuzimbibwa nga beebaza ab'omu kitundu ky'omugweta Masaka kyonna wabula nga kibongeddeko ekyenjawulo kigenda kubanga basomesa abaana ab'obuwala n'abakyala mu nsonga ezo naye nga mu luwummula akuume